kati ngafana n'omuwala Akashia siyo nze naleta Akashia nze manyi Akashia bw'afaana ate ntandika kukuba bifaananyi bya Akashia nga sinnaba kifaananyi kya Akashia kituufu so n'okudda ne bagamba nali nnimba twali twegumya kuba mu guno omuzannyo kati ffe nga batiimu amiri buli kimu tujja kukikola kale oyo customer kale naye ng'amusemberedde nnyo naye waspray ne waspray kituufu kyo yakikola kigenderedde batamanyi bumanya kubanga okay birimu okumanya nabyo anti kakati ku bugundi bw'ebiti ebintu ekyasinza ottawaanya abantu ye spray ne kapopa ak'omubbanga anti nze nali mbaddeko okugulaliwo kimagenda kusaka nakefuuyira kubanga wolabira nti kagenda kanaagaana kapopa kasita akakwata aluma emimwa bw'ati era nze waliwo no n'akakwata n'akeetunuzaamu nga tamanyi sayidi ki nebiyikira ye nze kasanda banga akakutta alumya emimwa mmanya kweja emimwa gy'alume tekajja kusobola kuvaamu kiramu kati ne spray eyo kyetaagamu abantu obukugu kale kakati wayi obudde tulina butono bane tukuliseyo abantu ku mukolo gwa desire ne levi nkuliko eyo bannaye nga mwanyumya okukamala ebintu no babikoze buli omu mu culture ye nga tunagenda awo desire abadde smart nnyo yeye yambaziza aina kampani ye yagomesa ibiki simanyi kampani tenatuwa ku sente yemanyi naye gwe sooka opozingako kwawo pozingawo gwe banaye labe kyana lwaki njogera ekyana nowanika omumwa ekyamazima twali tuludde okulaba ku makeup atuuka ayingira mu sikini the Vixen bannange wefuna nakaviri nakola akaba Nigeria wakubye jackpot bannaye chapa manyage bufumbo wadde ne boarding padena boarding mix and match bambi yalabise bulungi yenna yamukozeeko makeup afuba okulaba nga omukisa guno tegukuyitako ensi etegeere ani yakoze makeup wa desire kuba abantu bangi nnyo abandyagadde obakoleko ab'engoye of course kale yo business y'engoye bangi ne makeup kunze makeup nti abantu bakola makeup n'omulaba ng'ayawuka n'omanya skin weekoma ne makeup waatandikira ne bamukoze bulungi makeup yavuddeyo bulungi. That is good. Kakati tudde ku kiri kyoyogedde ekino nga simadde siranga ekyokumixinga cultures ne kati bibiriwo ennaku zino by'okumixinga bingi gamba mpozi ekyokubanga bazaawudde ng'omukyala ali ku culture ndala n'omusajja kyengamba bwe bityo ebyaza nti era kyekyo omanya nti gy'ovudde yeene waffe ne gye ŋŋenze bambala ebyabwe. I loved it. Kandi ataguba mukolo kikaaki gwe era byate kikikuganda, those are also cultures. Introduction erimu of culture ekyo tekirina buzibu kina kya buwanga mu babikigudde lwansonga nti bw'abanga ye desire ye luzinda bw'abanga ye luzinda we expect omukolo okutambulira mu Kiganda culture n'abako ne barespondingira mu culture yaki mune ekisinzira kye mba mwateseza nga family oyinza osanga nga bo family yatuula tusoka tugende ku kituufu nga tunagenda ku family yekola ki kyekkiriziganyizzaako omukolo gw'okwanjulwa gwe gw'Abaganda Abanyankole balina okuhingira Abanyarwanda nabo balina ogwaki ogwabwe oba okitegeera kati kitegeeza nti tulina okusalawo wabwe tugwa kubanga waki nkugamba nti omukolo ogwo mukulu nnyo nti omanyi nti obwo bufumbo obulina ne certificate URSB gyegaba ontegere kye nkugamba kati kitegeeza nti mulina obbuwa culture gye bukola ki gye bugwamu it is very important naddala kubalala kuba kati balinayo n'embaga olunaku olw'enkya kitegeeza nti certificate yaabwe eyinza obutabagasa eri eddako ey'embaga ne kati njogera kugwa agenda okukoma ku kwanjulwa nti bw'onaagumikisinga ka certificate ogenda gifuna yaani nga kwanjula si kwanjula kuyingira si kuyingira kukusabana si kukusabana
Simanyi ba point yange ogitegedde. Kitegeera ne kati natikali we twatuuka. Bingi nnyo. Culture tayina we, culture tetuuka. Let me tell you something by the way, bintu bya culture abantu abasinga babivaako. Omanyi kugamba nti babivaako. No point of collection because being BBS akadati TV yabuwangwa tetuva ku culture. Kituufu. So ngamba mu kukola emikolo. Abantu abasinga obungi tebakyabi considering bakola kiki basanyusa. Owalwe kirabye konti ennaku zino abantu abasinga bakozesa nnyo culture y'aba Nigeria ejjirawa wanene. Anna tudde ku kiri ekituufu nti kakati ozze ku mukolo ki nti wosazeewo kujja ku kwanjula mukolo okuki okwanjula kubanga bw'ojjanga omuko ng'oyambadde Kinyarwanda ate ne bakwaniriza ng'Omuganda kati tutuukawo kakati nhokke kati tuba tugenda kufuna certificate yetu tugenda kufuna yaawa kati anti kisinzira what has happened like bichi be bakoze ku kwanjula okwo because byonna byanjawulo yinza okubanga yes nazze nyambadde Kinyarwanda nenge byakoleddwa bya Kiganda ekyo nakyo I think kiri okay kubanga zinyizo basiri comfortable kwambala bya Kiganda nga ndi Bunyarwanda tosobola kuyingira sabono gamba nti nze lyange ndiyingira nyambadde ngatto munnange kisoboka tulaba nko muntu awasiza musiramu nga neta kyuse dini bisoboka byonna jukira omukodi naturally talina kukyusiza ku buko katate we najjira mu kanzu tugeze nzize nyambadde culture ya Buganda ate njagalo kyuka nzireko ewaffe nera n'okukyusa tekwetaagisa anti nkugamba anti nga naye agala gyeko kubibye ko jukira ina family yiye jajja nayo family nze nyizo bandi comfortable ku mukyala wange gwenziza okukima but family ngenda giconvincing etya eyingire culture gyetamanyiridde okimanyi nti ebe skats ze bambala osanga Omuganda nga tasobola jambala ngagamba sibisobola sibyagala sibimanyi kati nga togenda kuwasa mu Banyarwanda kitegeeza ajja kwambala ekintu ekimuwa emirembe ani akati kyali bwe kiti bw'ogenda mu famire y'Abasiraamu okukolerayo omukolo olwo olunaku luba lufuuse lwakiki lwa Kiyisiraamu era bw'otagamba nti bannange ffe abakafiiri mututerewo ku kasefuliya k'akabizi bw'otaya kabizi tufa waliwo ebimu ebyerekerezebwa ani kakati kye mubagambye nti n'omukolo obuwangwa bwe tusalawo tugenda mu ba desire on one condition nti desire Luzinda iziruki Muganda omukolo tuguvuge mu kiki kuba ne desire yamaze ate n'akyusa mu Kiganda banga yo omukyala asigaza right y'okukyusa omukolo tuguvuge mu Kiganda bwe tusalawo tugenda kuguvuga mu kuyingira gwonna tuguvuge mu ki si mu kuyingira mu kuhingira kyonna nze badde nyingidde buyingizi bwe tuba tusazeewo guvugiraawo tuguvugiraawo tubeeko nekyo tukola ki kye tukoze obuwangwa tebukyuka ffe tukola ki ffe tukyuka tebakulimba nga tebakeera ku mateni bakola ki obuwangwa tebukyuka ffe tukyuka era bwe tunaasalawo tukyuke tuddeyo gye twabuleka bo tujja busanga bukola ki omayira kinasandise nkugamba nti ebintu by'obuwangwa byakyuka kubanga tulinamu intermarriages nyingi kati osanga omuntu nga hafu Muganda hafu Munyarwanda ayagala okujjayo kiri ayagala tekisoboka ekyo tekiriyo lwaki bw'osalawo n'ogamba nti gwempasizza Munyarwanda ng'Abanyarwanda bagaba nte era ogenda kukwata nti zogenda okukola ki togenda kugamba nti nze bannange wadde nzija mu Banyarwanda ffe waffe mu Buganda tugaba ente mmeka olowooza lwaki basindika ebbaluwa ne basaba kubanga waliwo okuteesa ewammwe bye basobola okusaba si basobola okusaba Ivan kituufu ekyo kati ewammwe basobola okugamba nti omutuwa kintu kyonna mutuwe ente wadde nga siba Abanyarwanda wa Ivan bagamba mulete buli kimu leeta esepiki leeta amakibi kimu ne bakisaba era nga bye babikusabye bw'obitwala ebintu bino ne tusooka ntubijjako mu culture eyina okubeera nga already ebeerawo tetusobola bijja mu culture kubanga kyabuwangwa kyagala okutunuzaamu ekirala nti waliwo n'enteeseganya wakati wa families ebbiri naye tuteeseza mu layini ya buwangwa